Amugetufuna ye Mama Palaso azirise oluvanyuma lw'okufuna amawulire nti Palaso bamukubye bubi nnyo eggaali ya Alien Skin yamuyisiza si bulungi wadde yadde n'akatono. Akatambi bwentyo kengenda okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba osubscribinga atannaba naawe atannaba kulikinga vidiyo eno genda maaso butereevu bw'oti obeere nga ogirayikinga. Amawulire agakagwawo kati Palaso akubiddwa eggaali ya Alien Skin. Palaso bamusazeewo ku stage ku Mpere Festival badde ali mu kuperforminga Alien Skin n'ayingirawo era ne bamusalako ku stage akacyankalano ne katandika. Palaso awalizibwa okuva ku stage akkirira agende naye Palaso ayisibwa bubi nnyo wansi awo. Abavubuka badde bangi nnyo bamusazeeko ne bamukuba era Palaso ne bamusindikiza paka wayingidde mu mmotoka ye ne bamuddusa. Kati wanene Alien Skin olumbye levozo eyo gye bayita Mayanja family. Ogambe twagala kumanya nti eno family bagiyita batya kati olumbye levozo. Kati wajja gunaggwera nengo yo Palaso gw'olumbye nkiwa n'ekiro kya leero ajja kusalako. Nkiwa n'ekiro kya leero Palaso ajja kusalako ewaka ewo mpozi weepime oleme kusulayo nenga kyemmanyiiko Palaso ajja kusalako. Palaso twagamba waneeno nga gw'owooza nti omusajja oyo akutte ku bageto youth bangi nnyo. Sebo abageto youth musajja baakutteko beebo nno abakugajambudde. Beba abageto youth be wagamba baakutteko bazimbye abaana bajje ku street. Kati nno beba abaana abakusazeeko abadde baagala okulusubya obulamu bw'ensi buneeno. Nvumirirwa ekikolo ekikoleddwa ku Palaso. Palaso muyimbi wa ggwanga. Era Palaso abadde asobola okufuna obuzibu awo. Oba nfuna ekintu ekyo nekyemanyiko ku Mayanja family tebitera kuggwa. Oyo Palaso muyaye munnammwe gwe mulumbye. Terevu mazima ddala nga bw'owulidde byo eby'abamayanja family tebitera kuggwa bwe bityo tebanyigirwa mu ttooke nga bw'owulidde omukulu Good Life Eddie bw'ategeezezza nti byo eby'abamayanja family tebiggwa bwe bityo. Era mu kiro abakulu balumbye Palaso n'eggaali balumbye wa Alien Skin oluvanyuma lw'erisaga ebaddewo nga bali mu Mpere Festival. Balumbye era nayo wabaddeyo olutalo oluleetedde na Alien Skin okubira poliisi essimu eyanguwe mangu ensonga ez'enyigire mu kankuwa akatambi nga Alien Skin akubira poliisi essimu. Naye nga nkusaba subscribing atannaba naawe atannalayikinga vidiyo genda maaso obeere ng'ogirayikinga. Tuwadde webase kati ekiriwo waliwo abayaye abaze ewange bakasukayo amayingi. Waliwo abayayeyaye abaze ewange bakasukayo amayinja kati kati tubagoba ne bakkirira eri wansi gye bawoganira ne bayinza okubba ejazi bangi banabo bene ejazi bukukyeka gurupu kabuvubuka ffe tubusobola naye kati bino biba bisosa amateeka kuba ffe basoseewo. Sinigyo naine kubanga wansi wano ku kyeriwafu bayinza okubba abantu n'okukosa abantu abata ku kyeriwafu wano ku kyambuka ewange. Nyini ku kyambuka ewange bawoganye wansi bajja kubba abantu. Bali eno wansi kale bajja obimanyi nga tebina kutabuka. Ripoti njana nakubaza polisi era baba bekumanza kola kyaba oganya kati ababadde bakyokanya babanzi wabugenze okukkirira wali nga gulinga muyeye gwante mugana gwante nabayaye mpolampola ng'abasaaga. Ali Sharifu ndabakkiriddeyo. Mafia muletere simu ye.
bagenda kubba abantu. Abala bano munene bo basase mugamba nti balegomba kwata empola bo balooza kwata bakutte nnyo. Badduse emisinde abamu babadde bawulidde kye batamanyi bayingidde eri naye omusinga asiga babadde bagenda yingira amayumba g'abandi. Nalaba kati munne abaana baba abazadde omwana asofiya wanene naga abasa omwana wange kyokka nga bayinza okuba bamusanze mu bibye. Yes, buterevu nga bw'omanyi nti ebintu by'amayanja famire tebiggwa bityo nga bw'olabye akatambi ako Alien Skin abadde ayogera na poliisi ey'oku kitundu kwawangalira ng'ali mu bategeeza nti waliwo abayaaye abasazeeko ne bakasuka amayinja mu kikomera kye. Kiteberezeka nti abayaaye bano babadde abamukulu Palaso nga bwe mukimanyi bulungi nnyo nti famire eyo si nyangu, famire eyo tenyigirwa mu ttooke era entalo zaabwe teziggwa zityo era luno olutalo lwo kye tumanyi lukyagendera ddala maaso era nga n'ekiro kya leero ekikeeseza olwaleero bo tebaganyiza kubeera nga Alien Skin bamukkiriza okwebaka ku tulo oluvudde bwe bati mu Mpere Festival ku fujjo lyonna lye bamukozeeko n'omukuba kwe bamukubye abadde alina butereevu kulumba n'abayaaya amayinja awo ne gatabuka era nga poliisi nga bw'owulidde ekubiddwa essimu esobole okubeera nga bw'etyo etaasataasa ku mbeera naye nga yo embeera bw'etyo bw'eri sayidi zeeyo entalo zo zikyagendera ddala maaso makkati ga Alien Skin n'omukulu Palaso kusinziira ku luyi olwatandikira ddala Palaso lwe yakuba Alien Skin oluyi olwo lwe lwasiikuula embeera oluyi olwo lwe lwabaviirako okubeera nga bakyalina entalo okuva ku olwo mpaka ne kati ng'entalo ezo zikyaliwo ate ziggwanga ate nga tetumanyi oba entalo zino zinaagenda mu maaso n'okubeera nga ziggwa. Genda mu comment section obeere nga ompa endowooza yo yeggwe ng'omuntu ogwa ku sayidi yaani owagira Alien Skin oba owagira Palaso. Tuwe endowooza yo wansi awo mu comment section kubanga okusinziira ku lutalo luno olwabadde mu Mpere Festival buli omu ku sayidi gy'aliko alina olutalo luno kyalwogerako okusookera ddala ku sayidi eya Palaso bo bagamba Alien Skin ye yasookereza. Jjukira bulungi Alien Skin olutalo luno okutandikawo obulungi ennyo Alien Skin yazze mu Mpere Festival kubeera nga aperforminga n'asanga Palaso nga ali ku stage ali mu kuperforminga kakati ye kiyakoze emmotoka n'agiparking emabega eno abantu gye basemba okubeera nga bayimirira n'agiza abantu ne bakyuka attention yonna ne bagijja ku Palaso ne bagiza ku ye kwegamba audience ya munne n'atandika okubeera nga bw'atyo agiwamba. Kakati abantu abali ku side ya Palaso bo bagamba nti omukulu Alien Skin ye yabasookereza nti we bati bwabadde budde bwe bwa performinga lwaki ate yabadde ajja abbe show ku munne bagamba Alien Skin ye yasookereza munne ate buddako ku tiimu eya Alien Skin nabo bagamba nti ate Palaso ye musobya kubanga azenga agenda ku stage n'abeera nga ayimba akayimba akatuli banene n'abeera nga ayitiramu okubanga avuluga Alien Skin ayitiramu kayimba ako n'avuluga Alien Skin n'amulangira okubba obusimu n'amulangira mbu yesimu nene bamusalako n'enviiri nga bamututte eruzira akwegamba embeera eyo n'enyiiza sayidi eri eya Alien Skin naye ng'ensonga zonna bw'ozitunulamu olaba nga bonna abatuufu mu ngeri emu oba endala. Mulimu n'abalala abagambye nti ddala kituufu kyo omukulu Alien Skin asusse wayina okubeera nga
akoma kubanga bw'ogatta scenario eyaliwo mu nkuuka ne bakuba abantu ab'enjawulo nga buli oyo atawagira Alien Skin mu nkuuka oba agezaako okubaako kasuka akacupa ng'engatto emulinnya awo there and then nga kiggwa. Kakati abantu si basanyufu yadde n'omulundi n'ogumu eri omukulu ono Alien Skin nga bagamba nti ekyamazima asussizza nnyo okukola effujjo, asussizza nnyo okubeera n'eggaali ez'olutatadde ezitambula zikuba abantu. Buli omu alina endowooza ye naye nga nkusaba naawe ogende mu comment section butereevu obeere nga ompa endowooza yo. Gwe ensonga zino ozoogerako ki? Tuyitire mu comment section tubeere nga tuziteesaako. Ye ggwe oli ttiimu ki? Oli ttiimu Alien Skin oba oli ttiimu Pallaso? Njagala buli omu ambulire ttiimu entuufu wagwa ttiimu Alien Skin oba ttiimu Pallaso mu comment section mwe tubeera tusisinkana. Subscribe nga atanaba, naawe atanaba kulikinga video eno genda maaso buterevu obeere nga ogi likinga. Kale mubeere bulungi, akume atakumira mpeera.